Babi Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe of course enajo sinziro okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo aliyamu okubanga tuzikutuusaako awatali kwekwasa nsonga yonna olunaku lwabadde lwa kosajjo ng'ennaku z'omwezi 15 President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yakomawo okuva eggwanga munansonyi video ezo saazibalagaako naye ngenda kubanga nzita very soon naye nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu yakomawo nga we yali yatusuubiza okukomawo ng'ennaku z'omwezi 15 kati nno olwakomyewo n'ategeerako nti waliwo ba foot soldiers bakolera Honorable Mathias Mpuuga nga kigambibwa mbu buli omu yaweereddwa ensimbi eziwererako ddala emitwalo 10 egya Uganda asobole okubanga ateekawo embiranye wakati w'aba foot soldiers abali mu kwogera nnyo ku nsonga ne ku buli bw'enguzi bwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba era President olwakomyewo nga we nkutegeezezzaako n'asalawo ayogereko ne ba foot soldiers bonna basobole okubanga babeera ekyokulabirako eri bannayuganda nga kossa ne Uganda empya bw'erina okubeera abakubirizza ebintu bingi nnyo bye balina okubanga bakola n'okwewala era ngenda kuba ndowooza nkw'eddoboozi lino n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo twongerezeko bingi nnyo ebirala by'ogenda okubanga ofuna naye katusooke tufune obubaka bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwakuutidde ba foot soldiers oluvannyuma lw'okukitegeerako nti waliwo abamu abakukuta ne Honorable Mathias Mpuuga ku bigambibwa mbu yabba ensimbi z'omuwi w'omusolo era nga bano ba foot soldiers oluvannyuma lw'okubeera ennyo ku lusegere lwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mpuuga ayagala kubanga akakozesa ng'akakisa okulaba ng'aleetamu enjawukana mu ba foot soldiers era bingi nnyo batandise okubanga baleetawo baagala okubanga balaga obutali bumu mu kibiina kya National Unity Platform naddala mu ba foot soldiers bano era nga y'emu ku ezo missions ezaamuweereddwa oluvannyuma lw'okulaba nga alemereddwa ebyo byonna bye yali aliteekeddwa okubanga akolera Museveni okusinziira ku musimbi gwe yali yamuwa ndowooza katufune eddoboozi lya President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abaako byayogera eri ba foot soldiers n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tweyongereyo okutawemula obutabba era buli omu kumwe tujja mu holding account eko ebintu ebyo muze mulaba n'abanene abasingayo bona tubakwata tukikuume ekyo tekikikulaga enjawulo mwekuume ku kkubo temukola kujja kkubo temusindika bantu kkubo temufuma bantu kkubo temukambwalira bantu ku kkubo mwe muli mukwata ebyepya erya Uganda mwekuume nga muli balamu mukozese obupiira muvuge bulungi piki ekyokusatu temunywa mwenge bwakyeyonoonere tubagalanga muli balamu bino byetukola twagala mulabe ku bibala byabyo bino byembagambye mbadde siriasi mwena muli bantu bakulu mwekuume tuke mu Uganda empya nga tulife namwe bali nnyo mwebali dda people power nno ebyo bye bigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yakuutidde ba foot soldiers ebyo nno yabyogeredde wali ku kitebe ndowooza nga bw'olaba compound eyo yawali ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform wali bitundu by'e Makerere Kavule we babadde era President we yasinziiridde n'abaako obubaka bwategeeza ba foot soldiers ensonga ya Museveni okubanga ayagala okusonjolamu ba foot soldiers bano okulaba nga agula omu ku omu wabula waliwo ne kyenabategeezako kemabega ku kaawo nti waliwo ba foot soldiers abamu Mpuuga be yatwala ewa Museveni okulaba nga basikayo bannaabwe bave ku mirimu gy'ekibiina kya National Unity Platform era balekera okutambula ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu era ekyo nno navaayo n'ekibagamba nti abamu ku ba foot soldiers abanaagaana okwegatta ku Muhoozi project baakukwatibwa oba baakuwambibwa oba si kyekyo
bakubibwe amasasi mu mpolampola nga ebadde bijja nga byeyoleka ku bakulembeze abalala. Nkiddamu ba foot soldiers bonna be boogereza ne bagaana okukolera Muhoozi project nga bwe bakikola ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu nti abamu ku bo bakuwambibwa nga wekize kikolebwa ewawamba abalala era abamu abanaagaana bagenda kubanga babawa obutwa. Ekyo sigenda kubanga nkirumamu naye ntegeeza ba foot soldiers mwenna musobole okubanga mwebeereramu kubanga omusajja plan gy'alina eri obulamu bwammwe oba oliawo tewoomya nakabululu yadde. Kale sigenda kubanga nsukkawo atakuumira mpeera abankuumire naye ekisinga obukulu kwebeereramu ng'omuntu. President asiba atugamba bulijjo anti struggle girimu wekka, so n'ensonga eyo tolina kwesiga na muntu gw'oli naye. Ekikulu kya kubanga otambuza emirimu gyo nga bw'ogitambuza naye teweesiga muntu yenna, kabeerenga obeera naye ku kitebe ekyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu akitugamba lunye buli lunaku. Kale omupya nsaba subscribing okwate ne kadaako osobole okubanga ofuna obubaka bwonna bwe tubataddeyo wano ku mukutu gwa Baby Television Uganda. Sharingako era olikinge, osobola n'okommentingako naddala okulikinga okwo kutuyambako nnyo okutambuza message eno etuuke ku buli munnayuganda wekikwatibwako kubanga ffenna ensi yaffe tukwatako ate ffenna twayagala okubanga tukyusa obulamu oba n'embeera eggwanga lyaffe mwe litwambuzibwa okubanga ffenna tulyeyagalira.